Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kulikayo? Nvuddeyo nnyo. Tutambudde bulungi okutwaliza ewamu. Kubanga ennyonyi butereevu tetuyimiriddeko nti ate esooka yeekooneko Dubai wa tuvudde bulungi nnyo e Madina paka wano. Wano Ntebe twatuuka butereevu e Jidda basi ne zitunulamu ne tugenda e Mecca. Gye twabeera ennaku zaawerako ndowooza nga 10 nga wiiki nga 2 ne tumala okukola hijja ne tudde e Madina tumaze ennaku 6 okomawo wano ne tutambudde bulungi. Mashallah. Tetufunye buzibu. Aliyo kubatakibira. Allahu Akbar. Era obudde buno ndi haji seyita bweyisi. Abantu bangi olinga yabakuwa surprise yogenda e Mecca era basiga beebuuza ye kazibwe kapa gwe tumanyi owa mundu twaza kugombolola oba mulala. Bakyewuunya bingi bajja kutegeera nti artist kye balaba bafaanana si kye beeyisa. Guli mulimu naye enneeyisa yaffe endala era tumanyi bulungi Katonda waffe era tuli bakkiriza. Kazibwe kapa gwano nga tonagenda abantu balinga beebuuza kazibwe kapa wadde nkingerinnya lyo tolikozesa naye ffe abamu naddala bali abeebutambala mukadange Kabako tulimanye eryayisa era nga naye bw'owulira bw'atakozesa lya Yusufu nga ye Kabako naye nga ye Yusufu eryayisa. Obusiraamu sirinnya. Obusiraamu kukkiriza n'omanya nti Katonda ali omu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka we. Naye ekyerinnya omuntu basobola n'ogeetuuma kuba bangi nnyo abagayina nga si basiraamu. Gwe tomanyi yo omuntu yafanga Shabani bantaliza tewala nga bamuziika mu keesi n'olwekyo kale n'olwekyo erinnya si kyekikulu naye obukkiriza okutoola sahada. Embeera ya musana mungi nnyo n'okulya koba tomanyidde naye olwokuba nti kyogenzeeko oba okyagala obeera tobiwulira. Akaki ettooke tebaliwulirangako tebalimanyi wabeerawo muceere mugaati lwofunyeko kunvanga ennyama ng'erimu kamulali gw'otasobola kulya naye eyo embeera kye bayita okukola hijja omuntu nga okubeera nti oli haji bingi by'oyitamu si kuyita buyisi kakeeka n'ofuuka bingi byogumira okulaga nti oli mumalirivu ku kyo. Nenjikwatako bulungi nnyo nengyetoolera emirundi 7 nenjimala ate buli kaseera mbadde nzirayo kuba tebaggaana. Gumanyi go ge gakusalako wiiki 2 ezo zemazeewo buli ozuukukanga okkirira oli waddembo okwetoolera n'ogakampumulemu ate n'olweggulo nze mutuntu nze musana gwe gukulemesa naye tebakugaana. Kitegeeza nti empaji z'obusiraamu 5 zimazeeyo eyo yesembayo okujjako okwekuumira mu bukkiriza kyekikulu n'okukuuma hijja yange. Inshallah. Mungu bw'anakkiriza kubanga yayita abagenyi be ajja genda kasanze ngenze. Nali ngenda mwaka gwa 2020 COVID n'agaana 2020 mugumu era n'alemerako paka 2022 Katonda lwakendeezeza ku bulwadde nintambula nengenda nembeera mugumiikiriza. Bigambo byampeddeko weddeko buli omuntu ali awaira agamba tusabira ne Kabaka ge. Njagala mashallah. Wamaseka kansoke nkuliseyo salamu alayhi wa barakatuh. Kulikayo fe bannabutambala ne bannangando okutwaliza awamu ffe tuli basanyufu n'abayimbi okutwaliza awamu tuli basanyufu bannayabutoni tuli basanyufu nnyo kuba ekifaananyi kye mutulabamu ndooza mulaba ndooza kati wetulaga mulabawo tusonge mu mpola bwonda bamanya insha Allahu taala obudde bwonna nze Haji Kabako masha Allahu taala nine kati nine Haji Kasibwe kati osobola omunzijako osobola omunzijako era amahaji nkusaba ekintu kimu tusabire amina tweyisenga gwe era njagala era nabadde nkuba essimu nga ngamba singa kibaye kisoboka Haji nga tanavaayo nawulidde weetoola buli kaseera ogyetoolola noddayo n'owagamba n'erisuufu kabakajja ate kenkutemu nga amafuta gakyali mangi ogenda Haji waliwo omuyimbi omwe yagenda e Mecca bwe yakomawo wano yasigaza ekitibwa kya ajati nalinnya bubaka kibwowa abantu abagenze e Mecca. Sinza musalira musango yalimanya wali gasembagana ne Katonda we buli omu alina ebigendo yabwe naye kasoma nti Katonda gyali yakozesa abantu emirimu egyo
Kunaku olusembayo alimanya kyekitegeeza. Kabako yaŋŋamba nankubira essimu nga nkyali naŋŋamba nkunona naŋŋamba Kabaka anywedde ki era sijja nakunywa anaabakwali nange nkimanyi watyaba yambuuza ku WhatsApp ne mugamba ate Haji ngenda kujja ssaawa 6 Haji atuuse 12 mbaddewo ssaawa 6 naye Kabako ate njala tennumye ate sinyiize ate sirumiddwa ate sifunyemu wadde bunkulu ate simungajwa kisoboka obadde otuuka ku 8 era mbadde nkyali wano kubamba buuli ekintu kimu wallahi billahi fe tuli ba Butambala bannange okugenda ejja wallahi billahi tallahi n'okomawo wano ng'oseka ng'oli musanyufu ng'olina akasiko bwe kati kafeesi nga kali bwe kati mwete mumanye obusiramu ate era omuntu bw'akomangawo omwebalizangawo Katonda okuba nga akyamukuumya obulamu bwe buli ssaawa gy'olaba tugenda okusaba tusaalira abafu abo abafudde awo buli swala lwetuuka wabawo abafudde bemusaalira nga Katonda abatutti ate tebabakomyewo babaziika eyo naye ffe tukomyewo nga tuli balamu Katonda akyatwazisa obulamu. Ono taata wange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Tato owulira otya mutabani ng'agenze? Mpulira ssanyu lyerere omwana okuba lwe yaŋŋamba nti agenda nange nali mbuusabuusaamu nga nti annimba naye nakakasa ku ssaawa ekusembayo nti akakasiza byayogera ne musibuza edduwa ey'emirembe atuuke bulungi era akomyewo. Taata gwe watuukayo? Sinnatuukayo naye omwana nsuubira nsabidde. Haji soko tuwe edduwa ya taata naye agirinnya taata obudde bwonna ajja girinnya Mungu kasaana akkiriza n'amuyita abeere mugenyi we era nsuubira eri ansabidde ekintu ekyo kibeere. Ono mwannyinaze taata wawulira otya nga omutabani azze mu mulimu gwe bagamba mbu banyi banjaga bayaaye? Omulimu ogwo saafunamu nkenyera olw'ensonga buli omu Katonda alina talanta gye yamuwa ekitone kye yamuwa ku nsi kuno kati ekitone kye yamuwa kyekyo era saafunamu buzibu bwonna. gwe bayita Anifa Nakazibu gwe nabbulamu omwana oli gwe nayimbako ono mwannyinaze anzirako gwakubiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manaye nebaza Katonda kubanga bulaza wange ate nga taata wange ng'akumyewo bulungi mpulira essanyu lingi bannange kitiibwa kya Mukama. tugenda mu mmere nno mwanguyeko ono ali wano tugenda mu mmere ono mulamu wange tugenda mu mmere ate tubalimba Omubwati tugenda kulya Mukyala anti bw'omulabo abayi olaba nzoba omaze mashallah kyebangamye nti waali kitegeza yeye wangisoma Mungu atusobozese okirowoozaako kuba yatuwa amagezi n'okumanya bye tugenda okuzzaako. nze nsoosa mukwata mu ngalo nze nsoosa era sigenda kunaaba na ngalo nze nsoosa mukwatamu buli kintu ekinyuma olina okulaga amaalo buli kintu kyotalabangako olina okulaga amaalo buli kintu kyotalabanga era nange ndaza amaalo si bubi enkya gajja kuvaako bw'obeera gwe ng'olabye mukwano gwava e Mecca oba muganda ono ava Butambala ono muganda wange ono mukulu wange ate mulimu gwe tukola aba boosi wange kubeera biye yansooka mu mulimu aba mukama wange so bwe mulengerako mbadde nsobola n'okukubakubawo abasirikale lwakugjayo Haji aveeyo kumusikayo yaveeyo era Hajjamma bandekenga bagenza okutegera mbu ndi magye gakutaka nga nkugjeyo n'abantu bahajati baagala dduwa bahajati bismillah bajati be Butambala Mungu abasobozese bannange buli muntu yenna alambuleko ku nju ya Allah kubanga teri kirungi nga kyo
Katonda omusembeera ddala n'obeera nga weetolodde enju ye. N'olwekyo mwenna abali wano Mungu abasobozese mugendeyo.